sajja kuvumirira musumba ate wajja kumuwaana sajja muvumirira sajja kukakkanya kyakiye era sajja kwambula kitiibwa kye kuba sinzi akikola kye yakimuwaana sajja kutabangula bufumbo bw'amakola nani namusumba kubanga sinzi yabakwana nze najja okwogera ebyakola kye ebyankolebwako byali birungi wajja okufulumya ennaku ekuli ku mutima n'okutowolokoka kubanga sisobola kuwaabira pasta Bujjingo mukomera ne musinga ekyo kiri awo sobola muwaabira ne musiba oba makula kisobola kukwata pasta Bujjingo nengenda mukuba ekikonde oba makuta tasobola kumuloga sisobola kumuloga ekooti yange yonna eri wantu awa Mukama Katonda nakwogera n'obutowoloka ku mutima muzalire nango wange ne bwe ndibanga nzaye abalusikaloli bagamba nsaasidde nnyo era nsabira nnyo abakyala n'abaami abatannaza oli ne nabbi omukazi ali mu kusuka olinga mbeera yemu hadisu yakuba nnyo ne bwe mbanze simulekera mulimu manyi olina abazadde olina omwana olina buli kimu and I don't want to harm you in a bad way. Tubura kunkisokireyo osiba okukulekame oyongere maaso n'okwogera ku nsonga ezo. From today first, okokuna, will this be your last warning? I don't want to harm you in a beautiful way. Okay? Yes, sir. We always give warnings to people, and some people think they are wiser, and they end up in coffin. As for me, I'm paid, but I just wanted to warn you. As for me, I'm paid, but I just wanted to warn you. As for me, I'm paid, but I just wanted to warn you. Sebo nkusaba sawa zino mutuvire ku pasta mukole embozi za mwendala sebo tugenda bakola ekintu muleko tumanyira namba eyakubye eri 0758 katotidde ekutyaki musajja gambi bamusasudde tulina ebijja kitegeeza bamubanja bamugwira namugwira senaga wayi sente wazidde nga tokola okufa tebakwosa tebakukerewa tebakudojinga ate tebakuddamu munange omugoberezi waffe gyebalekoojo najyo tusaka engalo mirimu gitambula fe we tuli wano naffe mpolampola egganda lya weekend likyatulimu nnyo naye ngaemirimu gitambulira ddala bukwako nobala nnyo bali eddala gwasazeewo nogakokeere otulindirire n'essanyu lingi nkulu ono MC Uncle Bin wali wanaze kubabuuzaako era nga bulijjo n'okubawa olugamba olulala baddo yatongozeddwa nantawunyikamu mu lwo yaliko ati kusina yekka yaliko buli muntu ojja kumusanga gwaliko banafa barayan akago batambuza y'amaguzi babijja Dubai, China, Turkey babireeta mu ggwanga Uganda bakozesa nnyonyi ku speed ekika ekyawaggulu bagira kuba bekutuusizaako n'olwekyo ensonga kibongerezaako akagambo nti express air cargo gendayo obalayo bali ku Nabugabo Street ezimbe bakiyita BBC building basinkane ebisigadde obeere ng'obireka bulesi bajja kubanga babikwasaganyiza Selector Williams nkubuuzizaako nnyo ogamba otya bebamu ku banywanyi abali eyo abatulabira eyo omukulu muvawala birthday ebadde ya Saturday tabira bwe bagamba abeera Boston kakati Boston neno obudde bukwatagana kati leero bwe Monday lwa Monday eri bwe lwa Sunday lwa Sunday lwa Monday eri eno lwa kubiri ate bagamba eri n'obudde maze okukyuka kati kyoma nti kale eri mwezi guno kati no yabadde ya Saturday yadde ya Saturday nga 3 mu lumu kanedda muvaala yazaalibwa ku Saturday nga lumu Saturday yeno Saturday yeri gwe manya nti yazaalibwa ku Fuluzidde sajja mulimba muvaala yazaalibwa ku Fuluzidde muvaala happy belated birthday neera teyiseeko nnyo tukyali mu muddo eyo bulimba
our typical food. Erinnya bizonto twalijja ku muvawala. Ye zonto omukulu. Muvawala yasooka nga Charles Zonto Bukenya muvawala. Zimunye okusanyawo kati bizonto kizibu gisanyawo. Era omuti gukyaliyo. Omuti gukyaliyo era ffe bw'otumenya kale nembera bwetyo bweri bannaffe aba Home Connect Properties bo batunda ttaka poloti mayumba n'ebyo balina abapunta balina omupunta n'omusaveeyo babe bamu n'endowooza baawuka kyekimu omupunta kya Luganda omusaveeya kya Luzungu n'ate omusaveeya nakyo nga kiri mu Luganda omu kyekiriwo ky'Oluganda ne saveeya surveying the lands omusaveeya kya Luzungu nakyo kirimu Oluzungu n'Oluganda omu nga bwoga nti nnyoko nga bw'oyita omuntu maama kyaluki kya Luganda kya Luswayiri mu Luganda aba nnyoko mu Luswayiri mama yangu mama yako tokyulangako mama yangu aba ayogedde Luganda anti bali bagamba mama tugamba maama twakigina ne nga bw'oyogera Oluzungu lwotatuuse ennyo naye nga kiba kyawali ekyaffe mu Luganda maama omanya Oluswayiri abaligani musuli kabisa mimi yuko valuvalu valuvalu ndio nini pande hii shida za dunia wewe nini anakupatia hizi wewe unakulipa shida mtakatifu bwana mtaka nini jina ya mtaka ya nini kwenda tukuje kwa mna hii pande hii nzuri sana wewe unajua pande hii badilisha I will kill you. I will kill you. You have right to shoot and kill you. Tell. Bana aba Home Connect basangibwa Nasana waggulu Opportunity Bank ne ku Mabirizi waggulu. Tugamba nti no NUP Diaspora Convention tugenda Canada, NUP Canada Diaspora Convention. Tugenda mu mwezi gwa mwenda abasuubira okutwetabako okugenda naffe amwangweko ekintu kibeera nga kiwanikira ddala mu bbanga kibeera nakyo kigguka. Waliwo summit egenda maaso naye egenda kubeera Canada, Toronto mwezi gw'omunaana. Mental health disability summit naye egenda kubeera Canada. Abantu bangi nnyo abeewandisiza okuba abagyetabamu naawe beera omu ku abo abagenda okufuna omukisa ogwo okugibeeramu. Ensonga zonna ziggwerawo ate nga nnambulukufu. Wezit Mulongo Diaspora Convention babuuzizaako nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukulu Aloysius Matovu Junior nawe nkubuuzizaako show yatabuse eno netandika n'okunkako okubuuza ku bantu waliwo show gy'okola nawe n'ogiwulira mu mutima ng'ekkwatako nga omuntu akubira akasimu muganda wange mwebale kati oba omukoleramu ogenda kusoma amannya ago egimu ku mikono gye nafunye ogenda sooka osoma amannya ago nze ngenda kukubuulira okay tandika bwenti tugenda kutwala pads nakaseke nga 28 yaguleyo ka pakiti ngenda kwongerayo ka sente nga 28 ensonga ye yazeetabamu ddala tugatwala pads ne mama kits nolwekyo abasobola okutuyambako ngenda kugendako ne mbagagga bange eyo mu kikuubo naye nga mbayitamu n'abagagga kati ng'oba ogenda omuconnect properties ne mugamba mpayo ekibokisi bajja kugaana actually bwondaba ng'olina edduuka ne lyalejjalejja okwata kabokisi ze okampe abantu sooka bagulire YouTube channel yo osomere nambayo ey'okussaako omutwalo gwo operation gulinyanyonyi ogenda Dubai kalamu yanneewaniddeko nnyo nogaaka okyuse munange enamba ya simu omukutu gwaguyita MC Uncle Bean ogwa YouTube channel ogwa kugendayo no subscribinga no likinga ate no sharinga ne video enkadde zobadde tewalaba kwaliwo ebyakusuba dayo zeetegereze kuliko video nga 5 something genda yozirabe ate waka tukyabawa muyitirivu nnyo mpozi ne ku TikTok era nkosa MC Uncle Bean. Enamba y'essimu ey'omutwalo eri 0750 90 99 86 0750 90 99 86 eri mmanya ga Kawooya Fad. Ekisinga okuntabula kyonna be bannayuganda abali wano e Uganda nagamba nti nze kyazze enamba wazisomye giddemu mu Luzungu. Okay,
omukulu ampadde anamanya okusoma waliwo asooka edarling wa graphics bamitanga Benz bamitanga Benz ani Benzi okay Benzi darling Bob Zamora editor Bruno presenter Florence Byamugoyi receptionist Dorin Bujjingo wa mu control room Liz Kataike wa finance Frank Lukidi control room Simbi Robert camera Chigozi camera Ibura hygiene Jeff editor kati ono Ibura yoli gwe nagaya asanga abakulu yokeranga yakeera n'asanga abantu nga emikolo gy'ekinasi ginyoka mu mmotoka mu office tujja mubuuza genda maaso Jeff editor Kabenge wa sports Katoga Mpisi wa sports kati oyo Katoga Mpisi gwe gamba nti oli yali ewasa omukazi gwe bayitanga Joani Sudan yali metroni ne bamayi omukazi bagenda mane muno ogenda okukomawo nga baawukanyije ayi kati kisijjukira ekyo kyokitegeera sikijjukira bagenda ku mbaga Sudan yali metroni wa gundi wa Joani ngera mukwano gwenyo twatwaleko ne Joani keeki ku kooti gyali akola Joani yali akola mu kooti obana kati bakyakola yali takola ku salt media bawe yali akola sports Joseph Kato yayitibanga Gampisi gamulengejja yali bawe makulere bateekamu nnyo mulimu bwava mane munu ne bawukana era Joani naye katabuuza na Susan kati Joani nabalota Susan bwati ngazukka asaba nnyo mane munu bagenda ne Susan nedda yagenda bawe sizi byabatabula byali anti Katogwe omukazi we yali asookeddeko yamujjako eyagundi anti eri bw'ogendayo ng'omukazi yasoose tawangaala inafuna wakubiri era ekyajja gwesoba amannya nze Joani ajja naye ekkubuulira mbadde kwani mbadde ku Kato Gampisi Lawrence Mujuzi producer Kalyesuubula producer presenter Paulo Lugoloobi ono cameraman editor kati Paulo Lugoloobi ye yanoonya ennyumba ya Suzani nga bawukana gye baali babeera ne Kalyesuubula ku gyongamba nga gyewasanga emmotoka ya Pasta Bujjingo mundeeba kati bagenda ngaeyo linki gye basinkanya kati ne babaawula ne Martin bamugobye kati Olugobi n'anoonya ennyumba babeta Paulo Olugobi yali wa marketing naye bamugoba batyo nga tayagala kukkiriza nti oli bwenye kati ennyumba eri eyasooka Martin yagendangayo nga ne Musumba agendayo kati bwe bamala okugoba Martin naga tuve nawo wano n'ekikobera kyalingamu Kalyesuubula nga kati gwakubaza nawe omuntu omukulu oba otegano gasinga nsanga Kalyesuubula mu bokisa nga agava kuyiwa musulo agenda mukola n'akabaketi ke olaba yeekanga n'agugira kwe kutuma Lugoloobi n'abanoonyeza ennyumba endala naye ne bamala ne bamugoba mawulire bamutwala bubi ago mawulire naye yatwalibwa bubi kweyabuuza nkoze eki naye nga nti oli lidadansi nembabali kye bamuteerako ku baluwa gye lidadansi so kyalinawo ki redundant kibamuteerako nabuza kati ntya kuba ono za Lugobi yali amaze okupinga temusobola kubanga mweyagala jjukira Lugobi omuntu mukupangisa ennyumba okunoonya ennyumba eyi teyali etakimanyi nti eno bebegula kati bwamala okufuna ennyumba nalowooza nti wakitala asobola okulingiriza buli wamu bamusibako awo oyawudde ku mmotoka eyatwala ebintu ejjinja oyawudde ssente biki bwe biti awo kakano okukomawo nga lidadansi lugonvu gwe bagamba jawo oyogere ku kituuti gwe baga nti jangu oyogere ku kituuti bakuba amanyi era twagaliise waliwo yankubidde essimu naŋŋamba nti nze lugonvu namulaba ku kituuti nga buli kimu we kyali bwe nakiraba Bini bwe yakyogedde nga tayongeddeemu era nkakasa ayinza okuba lugonvu ye yakubidde Bini n'amunnyonnyola situation yonna neshani agamba yaliyo ne lugonvu tujja muleeta naye akinyonnyola lugonvu talina ajja kiri ajja kugira kubanga bo bano bonna abasinga obungi bali mu kkubo bajja mbabali oyo waawano Flavia Mbewoze Jasper Mukose Newsroom Katumba Gerard naye atwalibwa atyo Nabuule Nalongo oyo alina essaba ewaabwe mbu
Sani bwe yangamba bali bagenze ku mukolo gwa Nabule munaliraba mu butooke ekatooke ngesaba kyeriri uze Sani bwe yangamba Nabule balogologo kye kyamugobya sawaza ye kuba Sani yawo yali atandise ogwera kayimbira Nalongo ono agenza okugenda nga wagenda gwe ne Nalongo ani yasooka Nalongo namulekawo ndowooza mumulekawo naye nga nze nkitegedde nti agobwa ng'omaze otegeera nti okugenda ngenze nene munangajja nga ne Lawrence ntegedde nti agenda kugenda Lawrence ngalidde ali yazanyira mu musereza za gundi za branding ng'aziwa abakazi mbo Nakibuule yali luddawo oba musajja tumujuzi ali Saudi Arabia afumba yagenda mujuzi afuluma Uganda mugambe yagenda okulikodinga enkya ne bamugamba Musenkulu Mandu agambye tojjaayo ki kamera nabbi omukazi agaye kamera zifuluma ali Saudi ate waliwo n'omukozi gwenjawo okubbayo kati solo ate ayinza okuba yakyali ajja kukkiriza kuba kyebamukola ennaku zino si kirungi solo jamubbayo yabadde akulira gundi kagezi munnyo waawo kifaananyi kirungi kugula kamera ngenda mubbayo muteeke kweno TV gyemulaga wano we tugenda okukola TV eyo tulina wano waliwo Nakibuule mumaze Olivia tamale bweyozeyo yakwata omukya n'abakyala amataayi olw'ekibiina ne bagoba ebibiina ku ofiisi ngali azamaanyi ne bagira ne mu Facebook yo gamba nti no lwaki oyogera nti Musumba ayagala Susan omuntu aleka sente yali musasuzi sina kubyepulya Bruno sewo yamuwoloba emitwalo emeka Bruno n'amunywera mwenge bwe yamunywera omwenge Bruno Betty ebyo Kafeero yabiŋŋamba Dr. T yabiŋŋambidde wali nga nambulesa jahamu nagenze ne manda g'ekisaawe ngagwani nabadde ngenze okunoonya script bwe ngiwandiika yaki ekisaawe nenkiraba esaawe ekyo mbadde nnoonya kyenkyogerako nga kyambuze bwe nafunye chance nanga nti isaawe bakkiriza abantu okukiyingiramu nenga kangende nkirabe nentuukayo nenkiraba era script ewedde kikolebwa script ewedde kati Dr. T nejjo n'abinziriramu nanga nti omukyalo oyo nampa emboozi nene bweti nanga Bruno yamala kumwenge nawe oli kakira kambuzi ekigenda okuntamyako kimu lugambo mukokolovu geyana no olina olugambo omuntu akukunyumiza ekiraga nti kyase lampas genda ku mulala Deus Namere Justin yoli wa contract Odeke wa marketing Sebadduka yali anoonya mawulire gundi eriwa mubende Sala naye gyali ati Sala wa IT yagwire eddalu ku sort yagenda va mu office ng'agudde eddalu niwo omuntu ataddanga yagwedda eddala eryaddala ne bakwata mukwala ne basiba musiba emiguwa ng'abadde ki tetumanyi yafunwa office eya IT baali bakolamu ne Kenny ng'agudde eddalu kati yawona bambi Kenny yaloga Sala yali yakajja naye ng'alaga nti yalinga ayezza okuyiga teyali mukwano gw'abakulu omwana bwe yagwa eddalu yayogera buli eyamukwana baŋŋambayo wambe yayogera nafuka mu kagodi wankwana wakwatako kabina gongulira kino yali mulungi Kasala kali kakyala akalungirungi era bambi kali kakwano kange nnyo tekakwogera nali sikakwana bekayogera buli kyayogera kyonna kyali kituufu mwalimu mbabaali naye naye Mukama Katonda yankolera omwana oyo yalimu mu basaala firimu yali wali bonna nasigalawo kali esubula naye yalimu amunyoma lwakiwalaata naye ngamba teyayogera nga bamukwana bokka wamuboggolera wamujooga wamutumako bonna abafukuma Saala kyeyakola ku kitundu yayogera ki ku Musumba yamwogerako ki oba batulemesa okukulaba balooza tugenda kukokwana nayogera ki ku mukyala sikyajjukira kanya waayiriza twayiza si bulungi kaya teera kaya etala lwakiteera bwe yagambye ebintu bye wataddeko ate nataddeko nze namwogeddeko nti ye
gwatandisa okwogera n'ogamba kati yabadde yeye nze muna nti onsobeddeho nga nti gwe nade ŋŋamba kale kiriyalinga erinnya lyoga nti yabaddeyo omutumulina yaddaani kale funa gwowayirizawo kimuteekeko oli erinnya lirongooka lwaki bayiriza lwaki owayiriza nakyo baidhano ate mulekerawo tubane otugira mugambe bannaye tonjogera akalimu kaye kajjaku mwe mwagala akaffe obwadde obwafe bwafadde obwana waffe bukonzibe mwe mudde mu bitanda ne bakazi bammwe mwegaza ate bw'oba tosobole kujja wano kwogera ku kamera buli kye munayogera ng'eyo nkukutunga gundi yakiŋŋambye kati kayanze sinamukugambako nti yaŋŋambye kati yabaddaani sajja tera bw'aba ali ku bunkenke abuveeko wandega nebbera wa marketing waliwo wali wansi wano kayawedde pacoto sumaya muwonge DJ Emma yali mukodomi wa kalyesuula baagoba kalyesuula ne DJ Emma ne bakwata ku nkoona yagali ogenda kusigala no wana otufumiriza abantu bano bonna ne Sam Sengendo omanyi gye bali bonna nti bebagenda okukola ku TV ekyo bonna bebagoba ombutali bubatifu tewali yavaawo ku TV nga gandi nditayalinze ne kati mulimukko abali ebweru nga kudda ne bafunayo obutuuze kati mujuzi agenda kukola embaga mu gwokutaano agenda kukoma wakola embaga omukazi woli gwe bamulemesa addawo ne yeetonda Lawrence kyekikolimu gwe kyali ekikolimu gwe waliwo omuwala yajja okukola mu nkalu eyawawula ne Kajeremaya bamuyita Florence bambi kati ekikolimu kiri kyawula Lawrence yawasizanga ne mu nju nga mulimu n'omukazi omulala oyo Lawrence mwana wananoba kati agenda okutuuka ebambi ekikolimu kimaze omwambuka najjukira naddawo ne yeetonda yali ewa social media ng'asobola okubeera n'omukazi mu nju n'aleetamu nono omwana yali azadde yali lubuto n'asa omulala mu nju eyo yemu kuveeko nga mutabani wa mulokole gali amafuta ogamanyi n'ebigambo bye nayogerako naye nga byali bya mwoyo ani oyo mwana Lawrence era ne sitaani aba n'omwoyo gwe bagambye omwoyo guba mutukufu gwokka yandaga nti alinnyo ku lusegere lwa musumba kitegeeza alina amagezi amalungi mangi bayibuli egamba nti zimusanzo yayesiga omwana w'omuntu sitegedde mujuzi alina obusobozi oba n'omukyala mu nju n'aleetamu n'omukyala owokubiri mu nju yemu naga gwe fuluma kana kakaaba kali katono kali kala kalungi kalina enviiri nga kalungi kuba yakatusoona naye wali okaagala abala yakabasoona nze simu nnyo omuntu w'abakyala nze nakwata maama w'abaana ange era bwe yagenda ndi mu kutoba kwetonda kati yaketondedde agenda kukakuma mbaga mu gwokutaano naye kakati ndabe maama w'abaana banakkiriza nga nange tugiteeke kuba tunagiteekawa oba ku Sheraton oba wajama wazino ne Bujjingo muyite yaba bagattaga nedda ssebo atula mabega tatutasembeza mafuta geno ku kituuti kyaffe toyagala mafuta pozi nga baawukanye ne makula kuba nyinza okwesiba ku Bujjingo nga makula yeeta ebifuta ebibi yakwata bidizero n'abitabula mu parafiini okay kakati listi njirabye abo bonna bakozi abo bonna abonno batono kikyakuŋŋaanya era wenna bo bamanyi ti bakolako ku soloti ng'ogenda kukola ku TV yaffe kubira akalyesuubula funa essimu y'akalyesuubula nobat kati abo be bakonfaminze wakalyesuubula nti wewali n'okwogera bajja kujja Samusengendo waali kati tuli mu kunoonya David Martin Sebuguzi ajja agenda kuba consultant ku TV yaffe eyo naye munoonyezeeko mufuneko mu interview ngenda munoonya oba yabadde nagezaako munoonya bane manga yagendako muganda yamutwala ebweru oba mwalimu ngenda munoonya mufune nina omunoonya saagala buli yagoba ku TV yamunebune nina abantu benjagala otuulako nabo kasamatiri njaga tuulako naye tunyumyemu tugenda mufuna nina abananga abaŋŋambye edda nti baagala kujjamba eka platform bamanye ensonga zaabwe abamu nga bawakanya ebibyo era nabo mbaleeta kati oyo awakanya ebyange onyambanga omuntu omutuufu okuwakanya ebyange ye makula kyokka oyo siba basobola okumufuna naye nandyagadde ajje ku seeti akiriyalinga obulimba bwo oswaleko oba atiikinga amazima gange era ankakase ampe n'engulu okuba n'amazima obuteerabira kyabayaŋŋambe
njala kubuuza afunye obujjanjabi ku bweri nafunye obujjanjabi kubanga kyesaagala ye muntu yakedde enkya n'akuyamba ku bujjanjabi nafunye nagenze akere enkya nga bwaterigenda mu lunaku kati ne vivi libadde linzita wano wawonye wala wakaze kati nawane ne wano ku mugongo wano nawe wagenze wakala kati so ndiso just ino lyayingira nnyo mu nnyama naye terigenda wona lunaku lumuso ngenda ne banjajaba ne bampepeke nenjiwako nenkosako lyonna eddagala nange nfuba mpone mbuno bulamu bwange oyagala omulabe yewaane otyo kakati kipyaki ekiriwo olwaleero kuba twayawukanye ekituufu bagamba atatya musajja munno okolaki tewangaala atatya musajja munne tawangaala kyaka Pastor Bujjingo ntya okijja kuki ku lw'amasimu agankubira okuntiisatiisa n'okundayalika era baŋŋambye susukka gwakuna guno gwe tulimu era ngenda kufaananako nga nadduli yakana guno gwe tulimu oli ankubidde essimu n'aŋŋamba kola ekiraamo tuula n'abaana bo mukole ekiraamo ne mubuuza lwaki nanga nze nasasuddwa lwaki nze ntandise okufuna endowooza etali ya bulijjo nti olabika oba ebadde nzijidde nonyamba noba nga agyenzijjamu naye tennanvaamu nti olabika ate gwe otya musumba nawulira nti byomwogeddeko bibi muli awulira nti byomwogeddeko naye ani abayigga munne byoyogera ku makula nebbaawo omwagalwa bibi birungi sinzira kuggwe sajja kuvumirira musumba ate tewajja kumuwaana sajja muvumirira sajja kukakkanya kyakiye era sajja kwambula kitiibwa kye kuba sinzira kikola ki yakimuwaana sajja kutabangula bufumbo bw'amakula nani namusumba kubanga sinzira bakwane nze najja okwogera ebyakola ki ebyankolebwako byali birungi wajja okufulumya ennaku ekuli ku mutima n'okutowolokoka kubanga sisobola kuwaabira Pastor Bujjingo mukomera ne musinga ekyo kiri awo sobola muwaabira ne musiba oba makula kisobola kukwata Pastor Bujjingo nengenda mukuba ekikonde oba makula tosobola kumuloga sisobola kumuloga ekooti yange yonna eri wantu awa Mukama Katonda nakwogera n'obitowoloka ku mutima noga nti ebibadde binnuma ku mutima mbijjeeko lwakumanjoga nti lwaki wayogera byo byokka n'ogaziya nti enkya omwana wange ajja kukolera ku sooti kubanga ajja kukolerayo enkya ekyamazima abantu nga ggwe gye bali bangi ng'abeerawo n'obulumi ku mutima naye nga bwabwogera ne bumuvaako awulira nga yetikudde omugugu ate waliyo bangi abafaanana be twali mu mbeera emu eyo ng'agamba biini gwe waffe kubanga nabbi ku kyalo abaako omu muntegedde nabbi ku kyalo abaako atya ng'ekyamagero bwe kibeera kitya kimu tewali Katonda takolangayo byamagero bibiri nga bifaanagana ekyamagero kiba kimu nga kifaanagana nga kiri kyokka nti oyazuukiza Laazaalo ne bazuula omuzibe w'amaaso teri mulala ajja kukikola enfuufu kaakati waliwo abagamba biini nange natuukisibwako obwenti obujulizi obulina nti biini jjukiramu nange waawo waliwo wano bwe bati kati ekyo kati nina guni gye nnonyana nina audio gye nnoonya wano gizanyi kubanga nsaagala biini okere enkya ofe abantu ntandika okuzijjayo nambe nti eno yaginza eno yagimpereza eno simu sima abashanolira gwani nsonga kyenkubiza emmanya eweddeyo manyi olina abazadde olina omwana olina buli kimu and I don't want to harm you in a bad way. Tubura kumukyesogereyo osiibwe okuleetame oyongere maaso n'okwogera ku nsonga ezo. From today first
off now. Will this be your last warning? I don't want to harm you when I quit for work. Okay? Yes, sir. We always give warnings to people, and some people think they are wiser, and they end up in coffin. Mate nsakubuuzako muzeeyi. Naye lwaki nze nnyinza okuba nkoze kibi ku ebyo byenkola byonna oba nga nkosa omuntu, lwaki kunze mba sikoseddwa? Lwaki nze bwe nakolebwako ensonga, lwaki nze mba sikoseddwa? Kubanga weewaawo nsobola okuba nga kyenkola kikosa muzeeyi wange Bujjingo, kikosa mukyala we Suzani. Nze lwaki temunfunirayo obudde n'ogamba nti kituufu omuntu ono yakosebwa, oba omuntu omwavu omunaku yalina right ekosebwa n'okunyigirizibwa? Tubenga n'amazima gombi, wadde siba na busobozi buyinza kuwamba Bujjingo, yalina obusobozi obusobola okunzita, alina obusobozi obusobola okunsiba, alina obusobozi bwonna bakulirijja ewaffe, naye nze siyina kapasite banabwenkanya. You go to police. Kakati nange nengamba nti omuntu bwe mba mukosezza naage agende ku poliisi bantwale mu kooti, mpe ebyange gabe kino na kino, kino olimba kino tolimba, kino olimba kino tolimba. Naye lwaki mu mbeera eno nze mbeera nsigala wansi nga nninyiddwako engatto ng'ate omukulu ye atambula? Kubanze kye nali njagala omuntu aŋŋambe, ankubira aŋŋambe, oba Suzani ansirika emesagi aŋŋambe, Suzani twakukola kino, twali twakola kino na kino, naye sole yagaana kuba ebbanga linaviirayo lyonna. Nasirikira Suzani yambuuza ki ekikutudde, ne musirikira mesagi zonna nadda ku TV n'agamba ojja asirikira bangu mesagi bwe biti. Weewaawo omuntu aba n'amaanyi mu buli kimu, era ekigambo ky'obutwa bw'oba omuntu mulokole ng'akkiriza Katonda gy'ali, ekigambo ky'obutwa ekyokubanga nzitibwa nkolebwako obulabe kyekyandiise ku lulimi lw'omusumba, oba kyekyandiise mu kirowoozo ky'omusumba oba mukyalo w'omusumba, kyekyandibadde kigenda mu bulamu bwe. Kubanga nze nina abaana bwe nfa amanzi ekinnya kyange ntwalibwa kubijja, kubeera sina nnyo kyengasa ne kunzi, bwe nfa kuba endwadde zinnuma era zijja kunzita, bwe nfa amanzi ekinnya kyange. Naye which is okay, buli muntu alina abaana, nange nakosebwa nga nina omwana, naye obwenkanya bwebwo kuba nawe olina omwana, omuntu akolako ekibi omukolako kirungi. Twogere kati gwe nawe oli musajja olina abaana n'amaka, singa omuntu ava eri oba nakukosa wennyini omuddeza kirungi, kati olaba nti gwe tekiri nakugwe naye nkiri ku Bujjingo, naye gwe kikutteko mutima noga nti singa nkwata ku mwana ono mutta oba muwamba oba muyisiba. As for me, I'm paid, but I just wanted to warn you. Thank you. Kakati B omusajja wuyo agamba yasasuddwa kukola mulimu gwe, olowooza ki? Enamba y'essimu ngibawe yakubye. Solo gitu enamba eyakubye eri 0758 26 42 51 0758 26 42 51. Ye mwami yankubidde yagambye ate yagambye nti yasasuddwa okutta. Kati wafunyeko tonafuneko budde bugenda ku poliisi kwe reportinga? Sinaba. Ogenda ddi? Poliisi egenda ku gasaaki wanegasizaawa Akayondo atulage gwe yali asingiddwa. Ekyo genda ku poliisi ekyo kirowoozo kiri public nti buli muntu atiisatiisibwa agenda poliisi nokaki ne reporting, naye ansa okuumibwa bwe ngenda ku poliisi nendipotingibwa nendipotinga bajja kumpa abasirikale bankuume oba bwe banaabanzi nti banoonyereze enzire kubanga ate era n'abazze battibwa bonna towulira nga balipootizire poliisi ne battibwa bonna abasinga obungi 8 ku 10 bagenda.
kati ogenda ku poliisi okulipotinga banonye bakwate Bujjingo bamusibe musinga omusango anti Bujjingo si ayogera wano anti akubye ku nsonga zani anti ayinza oba yeetumye agambye atya anti tulina bukakafundi yasasuddwa asobola okuba nga awaayiriza lwaki tagaye nti lwakyogedde ku balala kati nange sirina bukakafundi bundi ye Bujjingo nze ninayo ttiimu Kidomoole ninayo ttiimu Saabazonto nga sibamanyi na kubamanya ng'oli agamba nze ndi ttiimu Saabazonto era ng'okunkwatako bw'aba asobodde okusangiriza mufaafaagana nga n'oyo ayinza okuba ali ttiimu Musumba era nga naye okukwata ku Musumba mufaafaagana ekisinza okunneewuunyisa waliwo omulala eyankubidde nze yanvumye nangira ebyawa n'ebyawa naye ye bw'aba ayogera enamba ye Kenya bw'aba ayogera ye tagamba nti nno lwaki Bini awaayiriza aga lwaki Bini ayogera ebintu bya Musumba ekitegedde oba enjawulo ogiwulira lwaki oyogera amazima ye tagamba mbu lwaki awaayiriza agamba lwaki Bini ayogera omulokole yenna nnenya nti lwaki oyogera amazima toddamu kugenda ku kyaki kusaba lwaki Sitaani mulimba mubbi mutemu musikiriza bw'obanga oyogera amazima olina kukoma kumanya Sitaani otyo osegedde ate namwe abangamba nti nkwase oli ajja nakuyesu nakuka munnange byebakolako byonna mukwase Mukama naayomba omanyiza omuntu ajja kugundi ye nga zaayomba muwa obudde nemugamba naye oyomba naye nange nnyomba era akwewa Omusumba mukubire omugamba omuntu ono mukwase Mukama Saabazonto gye baliko sebo nkusaba saawa zino mutuviire ku pasita mukole emboozi zammwe endala sebo naye pasita mumuveeko oba tolina gyofuna kontenti sebo pasita mumuveeko ebyo byobusiru ebyo simanyi nekyakobeni baaba etugenda bakola ekintu muleke otumanyiira mutuviire ku pasita basirumwe ku mboozi eziri kuusi kuno mwalabako okulumba Mukama sebo nekyankobeni kyo simanyi ankobini simanyi biki mutuviire ku Musumba mutuviire ku pasita oba tugenda kwetwala oba mwagala mutuviire ku pasita naye noosekeramu gwe sebo mutuviire ku pasita waffe mutuviire ku pasita mukole ebirala naye pasita mwesonyiwe kati ono ekimutawaanya si kugamba nti nno byetwogera bya bulimba naye yagamba lwaki mubyogera lwaki tubyogera enewe tagamba naga lwaki mubyogera gwe gwobyogera nze sibyogera kuba sina kyemmanyi nina kyemmanyi kyonna gwokimpadde era nange bwe ndibangnawe wanyumizaako koti Musumba yakusiba ezonaho wakanyumiza yakunkamanyira sikeegaana naye nga yakusiba yajjako nkoti nakulumiriza nti naye nze gamba nti oli yakuba essimu nagamba abanona babanona mukulu ava wano ekitegedde naye Kidomole bukyoba wali yogeddeko ne bassa Bujjingo simusinkananga nako ate ku ssimu nako soogeranko naye ate Susan nali mulabyeko naye soogeranko naye ku ssimu sinyumyangako naye okumusanga nfisa ku bativale nambuuzaako nemubuuzaako neŋŋenda byange nagenda bibi ku audio zino zowulidde neeyo nyini eyiyo gye baba pureyinga awo opima obulokole bw'omuntu kubanga abantu bonna aboogera batambulira mu lulimi tebalimu kigambo nti Katonda ajja basasula Katonda ajja basasula tekiriimu n'endala nnyingi mweziri nsubira naawe era olina endala naye temuliimu keegamba nti Katonda ajja kubasasula oba Bini Katonda ajja kumusasula wala mulimu tujja kumukolako kitegeeza bo basobola okukimala nga tebalinze Katonda katotidde okutyaki musajja agambye bamusasudde tulina ebijja kitegeeza bamubanja bamugwira namugwira sinagawayi sente wazidde nga tokola okufa tebakwosa tebakukerewa tebakudojinga ate tebakuddamu tamunyako bwe beetuuse gwe toyinza kwanguliza kufa kwange nga tekunnatuuka kati bayinza otuma omuntu ajja nziti aba ali ku booda emmotoka nebakuba ne bafa nga nze ndiwakufa ku Mande ate nga zize lwa 6
oba nemukwana tataganya nteekateeka za nange kyemmanyi nti omuntu tattibwa muntu katonda yaba agambye nti mubamufaako katonda alina ojja kuyita muntu onabadde ne seeka wano n'agamba nti malayika limawuti bagiyita limawuti oba gwe oli musiraamu ogeza ekifu waliwo limawuti ne mutahiru limawuti nti akeera ku makya n'ayita mu lisiti n'agamba nkoze ntya ani gwe nsookerako ninayo okunona anko bini munona wa nina kunona mu bitaala najja kati benzi eba erimuka nekuwa nonyukira awo ne munonye owa benzi nti amututte naye nga malayika eri ye munonye kyotegeeza kati bakufa era balongamba nekyusa essimu bajja kutulakinga ntambula firiire obanguliza n'obulamu vawe namba kyovola naga nti bw'oba oyagala kumpamba ngwe mbulira wooli njaawo olemana kusa amafuta ngamba abantu bange nti omulambo gwange mugusange wano ekinaabawo emirembe kimba mukola ki weekyawo okutuuka kweryesa ate ntyako nti tatulina gyetwali abantu abaze emyaka 13 balina gye batwalira katonda ate mmwe abatutiisatiisa n'okufa ojjaleka abaana bo ojjaleka mwe ambabulira ekintu kimu zena mama jjajjange we yafa yali andabiri najja mukamba mayinga emyaka gye nnina ozanane 18 nojja n'amaalo go gonna tivi gye nasooka okugula mulamu bwange waka yatebeerangayo susan gye yatundira mu shama nagaana okugula tivi y'ekibuto obulamu bwange nga njagala zirubaati noga nteekeddwa okugula olubaati buli kyenkola kyonna njagala okukola ekintu ekitaba waka ewammwe nga tebabangayo olubaati lwa tivi noga ndirugula naye bajjajjange baaliwo omwana ttu nga sirugulanga naye bwe baava watekano naggula oluggi nze nsobola okufa mu mwana wange muto naggulirwawo omuntu agenda omusomesa mu ssomero lya agakala nogula olubaati susan watundira mu shama omwana oyo nga tivi yange nali njagala ebere kijjukizo kyokka bwe yagitundira mu shama nenkola omutwe nenakale naye nkamba bwato sina kyakkola naga nja kukuwa sente bwe yagikuliza mu shama omukozi yali akola mu shama naye n'agibba negende eti kati okufa tekulina gundi nnyo okiba nyinza okuba nga nzazibya emikisa gy'abaana bange nga bw'ofa nga babulukka nga bagamba bambi yali mutabani wa nkopini katumusomesa baba bamuteeka mu ssomero ly'agakaani nga nze abadde asomera mu kaataano nasomera mu bukadde 3 bambi tumuleeteko ne US bambi mumusatse tumuwe akalimu wali mutabani wa bini ng'omukisa gwe gugguddwa lwakufa kwa taata we totyanga kufa kati lwaki okyawo ekyakatonda ekyokufa ani yakola okufa katonda ani yakola obulamu katonda kiraba bye yakola mu biwakanya nze okufa nkwagala nkufa nkwagala I like it kufa teri muntu agala kufa anje nkwagala gwe bw'oba mulamu bw'olya emmere n'okkuta osubira kukola ki kugenda mu manju bw'omala okugwa mu lubuto osubira ki njala buli w'omwange enjala subirayo okukkuta buli lw'okkutanga subirayo enjala buli w'obanga omulamu subirayo okufa buli lw'ozuukuka amanya nti tujja kunuma bw'ozaaliddwa bw'oti ng'ofuna pasipoti y'okufa ne visa ng'oba olinda bulinzi tiketi ekutwala kukufa gino emyoyo bagitujjamu ne bagiwa omulala bano abaana be bazaala katonda kyakola myoyo mirala bebadda ne badda tolya n'omuntu kati oba teyadda dda kati ate obuuza naye gwabulya gwe nawe olinga mbuzi oba teyakola ki yadda otegerera ku kyobukola otegerera ku kinti oba teyadda oba nedda anti kyembadde mbuuzi kati gwe ki kibayinza okugamba nti mutuufu ono omuntu wa kidoomo ono kidoomo lennyini yeezaala bwe balaba ku mwana we bagamba musajja yeezaala obanza kugereza ku kikumwana omuntu olumu ku bikolwa bye nga bifaanagana ebyange olumu oyinza okwekanga ddoboozi olumu kunfaanana kati noonya ku baafu onoonye n'ebikolwa byabwe n'ebikolwa by'abana ne boyinza okufaananya abo olabe kale kati kasongumiza nti totidde bangambye nti nkole ekiramu esimu gibawe bakunoonya 0750 90 99 86 alina omutwalo gwa anko bini guteekeko bwe naaba sinnafa
Oteka supu. Oteka supu. Oba otambuleko. Nebyo tambula mbisazizaamu. Bano baagala kumanyira bumanyizi. TV etandise ate ntambule. Kati batuweze sente tugule ebyuma. Tugistaging emenga awe situge. Tugentandika kyaki. Sengenda agenda kuba mu pasita. Ayine ye. Ajja girekawo. Eyo erimu ekikolimo kati. Ekyave. Kiki ekikwetera okukulumiriza nti neri wali ekikolimo? Bye nafuna kye nalabako. Anti gw'oli omu kyaki eyiseemu abantu abaawukanye n'abantu baabwe. Omusumba okyalina kyakuwa ne musumba yennyini yakyogeranga ndiko ekikolimo yakyerumirizanga. Oyinza okunjijako ekikolimo oba omukisa naye teyannyonnyolanga kikolimo ki. Kugabi wabeeranga ku TV wamusumba ng'oli ku soroti ng'agamba nti bwe ngoba omuntu n'osigala ng'oyogera naye nja kukugoba kuba mba mukimanyi nti simala bamusumba wa security oba alina kuorganize security gyonna gyakolamu ng'essimu azirumika. Abagamba buli message gye muwandika ne basimu ge bakuba nga manya. Kati ekyo makulu ate yakikunyumizaako nti atracking essimu. Anze we nategeerera makulu kujja kunyumiza nti vuki badde bantrackinga ne message WhatsApp zonna zabadde awandiza bwati nga batigira ne Eric badde bagenda mutomera afenna kyo death. Okitegeera kakati olaba ensonga kagamba okufa semwana kufa nze munsobola okweyambako newetta ntiongamba bini kisuse nze kyonsaba kyenkuwa okufa kati gwasabira nnyo yazzeemuko n'akuddamu tannaba apulaninga bw'oba onotta ekibe tokiboggolera bw'oba onotta ensolo bw'oba onotta ensolo togiboggolera bw'oba onotta ensolo toboggola ate ove mu lutuula. Kati alina ogira bantu bagaye bambi yamwesonyiwa kati abasimu tokawulira akyusiza tactic musumba okyayina kono nayinza okuba nga musumba si yamutumye nga musumba si yakola ki nga ne tiimu muki nga gyasabira omusumba w'amafuta g'abaana gogwagwa amazima ga Katonda muguruza ekimanyi teri kufa Katonda teri kufa just kufuula bufuuzi. Gwali waliko omulambo gwakuba emigo ne gukaaba oba ne gudduuka ne ganfa mundeke mwe mubonaabona nange muntwale mukyalo malawo nno ennaku ezi ate sizikibwa mu keesi nze ndi wambugo ngende nga mbuguma saagala bimuli temuzunga naaga muli ono nasereza abaana bange kati namwandu mba ninoomu andi kati otunyumizaayo ku mboozi kati olero otuwa kaboozi ki tuletiryokokota nabatunyumizaayo kukoba nga kakyama atakalakekyama tuba tukatumiza nga si kakyama kyo nga kyama kyoli watugambye yamiranga empeke nga takoze eki nga si mulwadde musumba agenda okuyingira asanga mufumbo nga muli bulungi awo munyumya omukyala atandika okwekyanga ng'ekire obadde nga ali bulungi musumba ogira ng'azira emmere ng'amira empeke ajeyo amazzi mwemubuuza nengamba omuntu abadde amulwadde gwe empeke wazitegedde ddi nti onozireeta lunakuluma kaba akakodyo kaki oza kakusaba ssente ng'alina gy'alaga embeera bwe yavangawo ngwetyo kera tufuna olugendo ate kati omanya gwoba osigaddeko ng'oliba ng'ofumba ngenzeeko wano kyebaana emirundi emeka mukyala musumba ne musumba bye batambulako bonna mingi bantwalangako konage out bantwalako ku piato ne bantwala poteya mirundi omuku eri nawe n'ebiri gye nalira kapucino yali anzise atya nyumizaako awo akatono manyi otumikisingamwe tumikisingamuko akako akange konyumyako akababaali akamakulu akamusumba akabalala akatugesokuyomuka munnange tugenda ku piato musumba yali twagenda maze emmere gye twalya ne musumba yannuma budde bona ali neetaaga ssente oba asasula emitwalo 8 biiru wali weetaaga ssente olwo omukyala azadde omukyala yali tannazaala tonnamuddira namuddira okyalina ono omulala yabba ssente zaffe naye nga neetaaga ssente okukola ku bizibu byange ng'omuntu nga ndawa tulidde emitwalo 9 oba 9 nga ndawa musaala gwange kusooti nali nfuna 5
naye nga nkola emirimu mukaaga sebo nalina emirimu mukaaga nali nkola buzibu atudde kumakya nga nkola ekiteeso kya pavini nga nkola fast nga nkola branding kutemba ebikutyadokusi biki ebyo byonna egyo giri emeka ena nafumbanga ewa musumba egyo emeka etaano nasitulanga ensawo ya Susan nga ndi batule y'emmotoka nga bw'aba afuluma gw'okufaayo n'akasawo mami anti kyekirowoozesa abantu nti oyinza okuba wakwatamuko bale siri muntu bwentyo nze singa abantu gyabavayo bataano bagambe 2 mbawafu oba yatukwana era bwe mbadde bakwana mmemba bankwana oba wali osaaga mbe baba bankwana mwankwana sinali nkyalina muto kyange nga sizegeera siri muntu wabakyala abatutte ku piyato munaye kati wasookawo buno basooka kuleetawo masirumu supu n'otugaati netutyayawo nange ndabye ku menu nenganja kapukino nebekiga kapukino munange kati otyo nga omwana ambuuza I want cappuccino, American cappuccino, African cappuccino. Koza American cappuccino. Sebo yakala kunya ku bya America. Yes, ne baleta cappuccino wekati. Wotudde musumba ne munne batudde obagwe bakulesa oli wabbali. Fenna we tuli bali nga batano. Nabo basabye ebyabwe. Wa Suzani inze musumba ne munango likesa nnyo yigiza mu mbozi nga babiri abalala. Ndani wa Suzani musumba abana ba musumba bo bali kate tumanyo babafunye empo bate bafu. Olubatani abana ba musumba balika. Nakati nga bwe bali kati wamumanyi te babafunye. Nedda kati abasonyi waizo kwa mama. Nagamba nti kati abaweerezi. Okimanyi nti yagenda okugamba nti soke kireke n'ekyo. Leta nawe. Bini kati kankubuulire. Obugamba obwo bwolekalekayo obwerabira. Ate nga tuba tukwetaganya kukayiseewo. Tuddeyo tuddeyo. Gwe buuza musumba. Nti wiki yayogereramu nti nsonyi abaana bange. Yali ayinako omusango gwonna gwavudde mu bakooti. Gwe mubuuze gwe wakanya ki? Ayinako omusango gwonna gwavudde. Wali ogubaddeyo? Jabbaawo, nekwate bulungi. Kati Bini wange. Bini. Kati mbuulira ako. Wali gubaddeyo? Bayizayo waliwo kye nalabye. Okimanyi bano abavubuka abalumiza Pasita Kayanja ebisiyaga. Nabalabe ku kituuti kya Bujjingo nga bayise okuyimba. Nawe nnerabidde okugamba. Lindako nkuwe. Kati linda wa Mukama w'ekisa. Abali mu t-shirt z'enale. Nti musumba yatukola ki? Yani oli werubaga. Kayanja nti yatulagalo. Babadde ku kituuti nga bayimba. Mukama tata. Wekise kiji bande sabo bampe ayono andabe wano babe balo kama obategedde mbategedde sibe bando siyo bono bafunye ja kubampa tukyali fenna nze Bini sigena kuyimiriza toka wali sigena kuyimiriza nti nolekerawo mpaga nze gwe wange ate nze wu ngatogera kungenegana mu kooti ate nze naba nantwalirayo ki anti ogaeti no nga nzayogera ku musumba bwombi sikwagala mbimanye ebya musumba gw'obimba yuji mapengo mulabye mapengo ubona agenda kuyimba obona mulabye yoyo kyebava totegedde takitiisi abalumiriza Kayanja bewa Bujjingo kati ekyo nkyogedde nedda nti bwe bali ku kituuti kye nga bali mukulu kati oli muntu mukulu kati oti toli muntu mukulu kati gatta emboozi eno mangu tuve wano tulage Satani alinga enshima ekyo ekituuti kyani kya Bujjingo nedda ne Bujjingo erinnya lyalangiridde lyeri omu ku bavubuka abo nekiki ennyo ekiri mu maso kyaka Pasita Bujjingo akatayagala baganda wekyogera ekyo nze sirabangayo musumba gwakubanga si muganda ng'ogyeko Serwadda lwaki Serwadda omwejjamu
Sirwadda simuganda. Sirwadda ki? Sirwadda. Zepulira linnya Sirwadda mayiri bali abasajja baganda. Anyway, awo nvaawo ko. Kali Diro likuŋŋaanya. Kaki kaliko badoleseeyo. Kubadoleeta n'okakomya mu. Akekoti. Akomukooti. Akomukooti. Tulina okudda ku mbozi ya wali ya hoteri mugeza okuyibyo. Tetwogera kintu kiri mu kooti. Nkyanoonyereza. Nzomanyi nze nnoonyereza. Nze amanyi bwe kasita ntandika okusimbula ekigere bwendi. Soza mabega. Nkutuuka mu byenda. Amazima ga Katonda mu ggulu. Nze nkutuuka mu byenda. Kyeva nagamba nti Musumba ye sinnamukwatako. Kyali eno. Kuba Musumba bye yankosa oba ebyankosebwa byonna ayinza okuba ayinako 10% oba 5. Ate nebyo binkosa asobola okuba nga teyali yekka. Influence ya muntu. Musumba ono tutali yekka. Kyolumiriza. Yakyuka. Kubanga ye muntu akola ekintu kumacha enkya n'akola kino nga bamuteekamu ebigambo bingi. Ngolinga alinga anywedde kyayi w'enjayi. Bamuteekamu ebigambo bingi nnyo n'akyuka. Ebigambo bikyusa omuntu. Ng'ate yayogera. Ani kubasumba b'Ekampala no Uganda ani asinga Musumba Kowa? Tewali. Oyo omusajja asobola okuyimba okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro mpaka ku makya. N'okwogera mu sawuti. N'okwogera mu sawuti nze kayinza okuba musinga. Kati olowooza bamukyusa naki? Kyaka bamulungira kyayi w'enjayi oba oluwombo. Birimu oluwombo. Birimu Ng'olagala balusazeewa. Lwa makkati. Ate ye Bukuya abaye endagala ennungi ennamu. Ng'endagala bazigye Bukuya. Kasanda. Ekimotoka kyazireetera ku motoka. Azajja ku kimotoka kivuye Kasanda Bukuya. Nagifumba nga ye. N'oteekako eŋŋanda n'alya. N'agendera ddala nga ŋŋanda. Mwe temwalyanga ku nkoko. Anti atwawunga naye bw'owadde n'osaba n'osiiba. Kita. Teyigwe tebakwongerayo. Kita ate kati tunyongera kunzijuliza kujjuzaawo. Oli akakendera. Kyova olaba nti abaliyo bamu bakkubira. Mulimu abali abakkubira bagamba Bini mutuufu oyogedde mazima yogera ku kino. Waliwo gwe nayita yankubira mbu njogere mbu Sima Susan mbu Sima Susan alina ebbasa gye yajja mu ofiisi ya Musumba kyogereko ne muga jangu. Kyeyogerere? Ndaba okyaliyo nawe ofirwe kalimu. Mwe bajja Musumba Susan yajja ebbasa mu ofiisi ya Musumba mbu ne muga gwani aŋŋamba sikumanya nakumanya ne namba nenjibulokera nengisangula namu kuba yagana okwogera amannya ge. Nanze nkola ku solo tukonze actually yajja nako gundi ku TikTok live. Nayogera biki yajja ku TikTok yankula simu. Konze sewuliriza amasimu. Nenja. Kakati Bini. Ogenze ku hoteri kale. Bampadde cappuccino gamba nti otyo. Otyo? Fomete embooza. American cappuccino. Nanteka mu sukali. Nkanywa. Natandika okutanaka. Abakulu batudde wali baseka. Baseka najja nankubamu ne kunjiri. Bwe mugenda nga mahoteri musabe bye mumanyi. Entunusi yajja ku kituuti. Enkeera. Twalira lwa mukaaga. Waliwo omukwano gwa mumba atwala mu restaurant bamutwala butwazi n'amaloge. Nani okansala cappuccino? Cappuccino nakatira nebaka. Sajjangu amenjiri. Ana Musumba mwanga kirabo. Ne muli ekinaana. Tuli ekinaana mu esatu. Muvaayo. Oba twali tubanjayo ko emyezi. Olwo otuulawa. Tutuula wennyini. Ngamba mu muto. Mabega. Emmotoka. Asige. Tutambulira motoka 2. Nga ziba 2. Yabakulu eri n'eyabanayo. Ani avuga eyammwe? Oli munnange omulala. Bali bagenda mu 2. Tebawunyirirwa lusu. Mwena mwe muvaako emabega. Muyammwe mubamba meka. Katu. Bwe tuba twagenze basatu, mulimu baamu ye ne Fera ne mutani wa Susan. Musumba ne mutani wa Susan. Okuba first lady ne Sani. Aba first lady naki? First son. Taba na first son kubanga omukulu si yakuzaala. Sajja yega abasajja abalirwa enzaalo. Akati bandikira ku machanga nayo bakugabye wa Kibalama ono yatunda nnuku. Sikyasobola kubanga naye why mama tafanga. Actually kamba nakyo kitundu omuzadde tafa. Akola ki? Era toyinza kweta mulekwanga mama oyo yafa ne mwabi olumbi. Kasofu bakuwa mama mulala nti amaziga tugasangudde mama wa mwewuno. Oba ofunye mama omulala. Era no abakwinako obuyinza bonna ne bakolimira bikwata. Baba amachi
kati oli ayinza okuga nti maama wo yafa takugabye naye mwana wange nwera ku dyeni engoli mutani wa Kibalama ono yatunda nnyo kati ogambye bakutwalako out emirundi ebiri naye bo bagendanga outside akantule nga bafuluma eggwanga bagendangako eyo ka up country mweya modini eyo yonna eyo up country Kyakamusumba eri bali tebamutwala kati olwo nga bwe bagenda gwe wako osigalawo wekka gwe mwenye nze PD human resource MD okakamera okufumba kako n'otuula bombooti wabawo omuceere bolusina abatujju basinewo n'amanda ng'afumba ako bagenda kati nga lwakutaano ne badda ku sande ku makya bakula omukaaga ne batukira ku kyaki naye bannange mukama ono tali feya erudda essanyu eryo lyandibaddemu akaana bandizeddemu akaana embwa zoogera mbwe ekyago manyi Jackson yavaawo Junction bayetediwo yavaawo mbu antisu mbu antisu bamugobamu mbu antisu kuyimbira Susan mbu kayimba ki kano bali mu Junction muzalire nango wange ne bwe ndibanga nzaye ababisigaloli bagamba nsaasidde nnyo era nsabira nnyo abakyala n'abaami abatannaza bali ku programu bonna ne kano kaweshani akateekewo mu makkati awo kaweshani akateekewo awo oli ne nabbi omukazi ali mu kusoma bulinga mbeera yemu kaweshani akateekewo hadisu yakuba nnyo ne bwe mbanze simulekera mulimu yakuba nnyo yayita embwa weyutira n'agenda gonja jajjira kyali kinene ne bwe mbanze nkugobawo ne bwe mbanze nkulwana ng'obufumbo ye mwana ate nga ayogera atunuulira neraba eriso ly'omukyala nedda ndisu yali tasobola kuwona awo nebwewali ogenda nebweyandisaddase enfudu eriiso lye baamukuba yokka nekakati gwenno naye lye yakolanga okusinza bwe yalinga akolanga anti swaka banga yagenda bweru kyakatiketi yali efunise nakubira ddala nakuba bomu nakuba ku mutwe actually teyakuba oba yamuyira n'amazzi yamukuba ali bwereere kyane kinene kyali okalabye kazaawo abantu kabateereyo bakalabeko abaagalwa abafe abalungi no olabye engeri omukyalo oyo gye yakolamu bannange yakola nyiize nze nyigidde nnyo wankubadde naye dda nyigidde nnyo antisu noli teyayagala ati ataddeko ambasadde nsaasidde n'okusaba tyali omwogeredde awo muli eriiso lyamugwitire libadde eddungi n'akamu butya buyinza okuyambako omusumba afune omwana andika njaga nti musumanziremu mukole refresh akoko kajjewo tugende yalikwa musumba yali ku lusozi muwuliriza bulungi nnyo kano kabagezi abaleekaana temukoonako mwe bankozesa bampa ebiri lunaku tokwatako kanzirikenze wulirize musumba ali ku lusozi ng'asaba n'asaba bwali kiro ali ku lusozi alaajanira Katonda mbu Katonda lwamutuma mba agenda olaba abakadde bazze babiri nga bambadde obanga omwali nefumu ng'ayagala mufumita mbu omukadde omukyala najja n'amugjawo namugamba muleke omukadde namugamba wamma genda nkutadde omukadde musumba kwe kuva ku lusozi n'amaanyi n'amafuta najja naniko sumba Katonda bamutumira wa ebyo nabyo Susani yabikugamba bisumba yabiwa ku bujulizi kyaki wakati nga wooli awendi eyatuma Katonda ayitira mu bakyala abakadde musumba bye yalita manyimbo gwe ngaakwata ensawo y'omukyala ojja otya wajjanga otya ku kyaki era obeera ku segere wano mama waatulawo otula tujja musumba olufuluma naffe ne tufuluma olufuluma wakyali olufuluma ewaka n'agenda nammwe ne mulinnyo eyammwe netulinnyo eyaffe ne tujja mulimu bwaba olusi bwababiri olusi bwabasatu tutudde maaso mukono guli saavuga ku motoka ya Susan anti ngamba otudde maaso osowoddeyo omukono nakutamangamu osirenza ku ssimu yawe bwe nti esenyoka
olwo abaana bali eri babbo tebalina mmotoka baliwa bali badoli nakati namanyoba balina ese nyoka wano nyoka mmotoka ki twasooka mukala wumu ne tula mu love 4 bali bahagulira mutaawe mmotoka basa mutaawe ndozanisula ne bagala nizo ziba omutima ne bamuletera love 4 new model muyingirawo pyanso mutuuka ku kyaki olumusaba musumba tendo likyanyoka ne tulinya kule ne twetolola tubeera olusemanju osa tubeera mu katenti bwetu ababaniriza be baani awo tebinnamanyika tebinnamanyika kati bwe byatabuka musumba bwe yabikwa ku kyaki tetwaddamu kugenda nnyo Sulani yasooka n'alira kisingamu eno nga bw'abala empiki ze mapeesa ku peesa kino kiwedde tuzaako ki awo noona okugenda ngaawo mu kusooka nga tebinnamanyika abyogerako yagobwa naye nga gw'obimanyi nga tubeera naka bwe musumba twavaka ogenda ogamba nti Teddy n'omulambo gwe mutakyalaba wano twava waka ekiro twakyogera ku dining saakyogera bakyogera ku dining kanya saamye okweteeka mu kintu kyessaalimu ate kiba kirungi era nali kyebereka nga kibumba kya mbizi tamanyi kibereka ababaazi gwe bajjako ababaazi bakimanya bakinjaki kiba kibumba kiramba kati waliwo ekikiddako paati emu endala bwe bati akabumbabumba ako kekatwalibwa ennyama anti omubaazi atwala kyebereka n'atwala ne kaabuuyi kati nze nawe nga kyebereka anti ate waliwo oddeko mukinjaji w'embizi nenteba nekyebereka w'embizi tamukinjazi abamusiwazi kati mu kusooka awo nga muli ku dining pulani efuluma omanyi kati Sudan alina ekintu kye yateeka mu musumba nti eseekuwuliriramu bw'ovaayo n'ogera ku kino era nga ye Sudan yasooka kulwanyisa kazindalo ka musumba nga nti oyo akugize bati genda omuddemu oli oba naddamu mumugoberera era mwabangamu obwano basaanye okuyigiza mbaati bwanattu nakati waliwo genda akalaba ayikanjere bakabulira ku kituuti bamuwaane akuba bulungi ebifaananyi naye nga basogolingiranga awo nga tebayinza nabbawa kalangu nga balina kuleeta ssente ku sooti babalange naye nga ate ssente twasondanga nsonde okugula leedi kuba ezo ssente zaffe ssemu eyo leediyo ssente zaffe kuba musumba tayinza kuwulira kye yatunda okugula leedi akirina sikimubuuzangako oba yalina mulimu oba yazijja mu butembeeyi kyakibwe tekola ssente yajja kukola ssente za mukama zino nadde andi za mukama nga zikola emirimu gye ezimba abakyaki nezikola mukama taddiza laga abaana bange bano nga bwe basonda mulete obulango bwa bwerere mu guno omwezi mbawaddeyo ofa omuntu yangira bwerere kwogwo omwezi kubanga era bwe baba banja omusolo bajja ku kituuti kakati muvudde ku dining kimaze okusalibwawo netudda ku tv master plan aleese omukyala omwami tawakanya omwami alina swiki omwami ali ku swiki era kyegaa nti nze Bujjingo munyiigira kitono Bujjingo ayitafu lo munyiigira kitono munyiigira kitono muntuninge bambi asituka agenda kwolwo nammwe mujja twajja twali mu tenti sanga awo 8-9 zitabutabye ndiri etabye shanta makaya rebo shitiribo maya kandara baba muri buyaga shitiriba wanika yanika kola bwoti mukama yantuba dekuma sheboko babo munange nadda mukuwulira wo maze okusaba yasoka kusaba katanabulira nachubawo omulambo mutakyala bakututire mama waabo gwali wagakuba kanisa era yakiddamu musumba n'agamba nze mukulu ngenda batya nze katonda teyantuma genda na family wakiri ettaka lya mukama lisigalawo ekyo lwakyogera ndulu neraya ati abantu era baali tebannapiikinga interest okujjako abatono abaali basemeredde Teddy ebakitegeera n'abasinga obungi bo bawaga bwazi amafuta ekyo lwakimala n'okwata akasawo kammwe tugenda kushama ne tuli twalyanga kushama awo nemusumba muddayo eka omukyala musanyufu mission yewedde yakutegeddeko nti mission wagitegeddeko twabanga ku dayiningi kitigiza
Wambadde mayinti bino ebimu walumikanga birumika. Tuli ku dining. Nekyo ekyokujoma ne bongeza mujjeko school fees obalaga amaanyi n'omusango bagwali ntebe n'aga nti kozesa obuyinza bo balabe nago tegusobola kugira ye ekyo kyogerera ku dining. Baby kozesa egundi kyo. Okutudde osirise bwoti okutta akambe ne fooko yokaliisa akambe. Naye ne fooko sagirisanga. Ngatta akatooke kano mukyere wenti. N'ozinga n'okuba kinyo nga zino zinengeje zimpomeramuko. Ozinga akatooke n'okateeka kakyera akeeru. Etwala kakyera akeeru ako kabasi bati akamulembe. N'okazinga. N'onyigamu. Naye ngero okalya tekakutula nnyo wansi ogamba nti abeewaffe. Omwana wange alidde ki? Naye omwana ono Bini. Nakutulanga. Musumba Bujjingo yandikutte ssente n'azinga. Kale tokulompa. Wandijimidde ku kintu kino ogaa nti omwana ono okusabira mikisa na mirembe. Kubanga muyambi. Oba si ekyo agende ku lisiti gye baawandiika. Agende ka TV ke. Takyalina lisiti. Okwata mukuta akasawo muzzeeyo eka awo ne mulinnyamu ku kigere. Embeera bwe netandika yapadi twamala emyaka 10 nga tulegatta kyokka ng'omwana muto. Kati ebyo nebyo tebabiteeseza wako omukulu ajja nabyo nga ye. Bateesateesaako naye mukiri. Ati kati gabanga mawulire. Bano badduse bayibulake mukasa badduse wa Teddy. Nono aleese. Kati amugana bannamawulire togenda bannamawulire bonna babijje ku sooti. Sooti etundibwe. Abyagala abikope uki? Soloti. Kitegeeza buli omu alina okulaba ki? Soloti. Oyo omukulu agambye. Nasabula. Manyi nga bw'ogendanga ku mulimu abaddewo ne bamugoba manyanga ekimugobezza. Manyanga ekimugobezza. Kati Suzan weewaana mpolo oyinza okulaba nga ekikulukuto kya Teddy kizewuwo. Anti tomanya kiki ekyaleetera Teddy ekikulukuto. Nga munno musabidde kibi. Omusajja wanobyangako omukazi ne bakuleta maka g'omukazi oyo gabaddemu. Sooka omunonye ekyonoza omukazi. Nga tonnakkalira kunyumirwa ssuuka. Oyinza oganga oli ekyamunaze nga bamukutula pata ye nga akabozi yali akaagala nnyo omusajja. Ng'oba omukazi yali akazaala namukutula akalinda munyira. Namukaba kalina munyira. Akatibba oba akajitijiti akajiti. Akakuubo kawa. Kabakakuubo. Naye owoomera ebigabo by'obuwemu. Owoomera ebigabo by'obuwemu. Akakuubo kawemula. Nga nsozi kiwulirako. Oba akasingosingo. Kakati awo ne mulinnyamu. Tewali kulinnya kuzikiza operation kugoba abantu ku kyaki. Kati awo nga sawa z'okusaba mu mberaka. Tuberaka. Naye nga mbigoberera. Awo kati nga awo ne tutandika n'okukwera kwaya. Bujjingo ddamu. Nabadde ttiimu gundi. Go ttiimu gundi. Awo muvuyo tegwali ku kyaki. Nze ati twapangirangaka gundi oyo ttiimu gundi. Selection yakolebwangaka. Naye nga naawe obeera mu bulondo banogandi. Sirondaba nabanga awo. Bulabi. Kigala essajja amala byonna kamala byonna katikkiro w'omuzannyo Isuzi. Ye katikkiro w'omuzannyo. Yawa amagezi yeewabula ye decision ye corruption ye answer. Naye ng'obanya nze ndikyasirikidde nsinza ku kyempulidde owa beesi mu kwaya tasula. Nze mbeera nze nakusula sinajjanga ne ngamba omuntu nti gwe tosula. Ne bakuwala na buwala. Nakuwala n'abatuteewo omusumba ebigambo bino. Naye nga rediyo ekubikidde owala ne abwereere. Rediyo eba etuusiza mukolo. Nnyo. Omuntu ekagwa essaala bulako ye mbabaali. Twalina embiranye. Okudda mu kifo kye. Kuba yali amanyi mumulwanyisa. Nankuba nnyo ne nga sirina buzibu nakabira ne mu studi. Ninkaaba ningaati kati bangaye musajja nkubira ki. Yekagwe essaala bulako. Nga ne gwe bagenda okwongeza omusaala nga tebagenda kuyisa mu banka nga nja ne mugamba. Buuze Lugonvu namugambako nti bagenda kwongezayo kasaala. Nga kamukadinisa. Bakukuumirewo bagambye oli bayinza okukubba.
naye kati olwo si lugambo notibalaga lugambo bali kuwiripeya tukugamba obere wiripeya owepulipeyali sisina lugambo kati bwongamba ebintu byo nga tongambye nti bikuume oli akugamba ebintu natagamba nti bikuume n'atagamba nti byogere kati nze nondekera season nange wema ntambula nenkwa mukanyeki asuwako ebyama nekagwa nekababika mba nabikoleraki era nawe wenna nga olina ebyama bye byagala nkwasize ku muntu gwe bireete mpa obujulizi nze nja byasi guno omwa gutawa musolo guno omwa teguwa musolo wajjasaakokko ebyange ntiki ebiri owejama nina mpola wejama nisinze yabireeta ndeka bin nja kwegatta kuba kuyigga nze tomanyiira manyi oyigisa nsaasi nja kwegatta kuba kuyigga olwaza ki lwaki oba n'akagoma ako singa mugo kagoma ke katangira kano kemukosa mu bizonto kati nga Bujjingo yakulema ne bakusiba ne batwala ne babatabuzi kagoma ozannya gwe ensi ekukaaba akale Bujjingo akudduka alogo gwolimukano nze sida kikakasa gwolina okuba nga olina akakwate ku makula ne makula alina akagoma alina akagoma akalubendera kali luddawa akateekawa olukubo lwanju faaki nezi naawe kagoma ki kaki kayina kugandika kano muli amaanyi gekasanda yaleeta akabbo kano akabikwako kano akabeeramu obulo naga akantuke begiyita ndiiro okimanyi endiiro okimanyi yabatoolo ono yakajja mbu yakajja 40 kantuke ani akaliiramu awe yakatiramuko omusumba mulundi gumu n'atereka akantuke nagatya nazizaako tekubikidde muno oseetukanga ne bwenja simula oyitaba naye naawe nkutya otira bwereere engoma anti ngoma nnene ojja kulabisa abantu akagoma kange bakalowoleze ate kasaba nga twakwataganako ne Suzani naye nze eyamulabira eddakiika 5 naawe yamala naye emyaka ani asinga goyinza okusinga okweka ebyama kati sooka omubulireko walabako ko olunaku lwonna nga makulu alinako kyatabula ngaatabulira musungu nga kiringa nga kinteeka mu kyakulya oyogera ng'ombulirako obuwulizi nga mukwano wakirabako waliwo eddagala lyawanga mu Bukebe erya habo Suzani yagamba nga lya lubuto nga lyamazzi bwabuwunga nga lya lubuto lyalikola ati ate nga galya lubuto ng'eddala agamba nti birungo bya munva naga nkalozimeri kano kalozimeri kano kagundi kano kakigundi bwetyo ati Bukebe batoyinza kugawula era mwabigulanga mwe sagulako na Suzani Bukebe obwo naye ng'ebirala ebifumba mwabigulanga mwe buto yamutumanga nze ne Lweyiko n'ennyanja n'obutungulu ne green pepper naye ebirungo yalina nga bimuleetera kirabika obanga abimusanzako nga siriwo simanyi nga bubeerawo omusumba walaba bubeeramu ate musumba mufumirano nayo ki bubeera mukakukabadda kano akabeera kuguni kisenge n'onoki Obukebe omusanga afumba bibye kani yatenza mugaa nti buno Obukebe bwaki kasinza kugaa nti yateekangamu rosemary oba kawunyawunya naye nga nti kati gwateekangamu omunyo osaamu olumu lwofumba bwalumu bagambye kati okulunga ebirungo ennyo kyetagisa kulungira mwaka teyalunganga buli lunaku n'abakwobo obw'omuddulowo olumuze yafumbanga nga lwofumbye oteekamu era ku birungo nze nteekamu bye mmanyi green pepper carrot ne Lweyiko ne tamaliiki biri nga byoli yamanyi obisikisa naye nga bwabifumba obuwoomi buba butya bwabifumbisa kuba naye walyangeera tewawukananga yakuba kalenga enkoko eya boyiro eyo ng'erina engeri gyezitowa supu ngabutaddemu ezitamu supu olina gyotwala nze siina nze kalina ondaba bbindi ondaba wano nze sisobola kutwala wantu gye nga nti nno wano oba okola kugamba era nkubuuzaako oyogera ebyama waliwo ekyama kiyinza okubuuza n'okyogera waliwo ekyama tewaliwo ebyama byosirikidde
kati nga kyamaki Suzani exiwe Eric yolyo omundeba bwe ngakola boutique egundi yakola boutique ekyeba ndeyo Suzabo yamugwiranga esimu nawe ngajangonguleko nga Suzani era amugeza mukone kungoyi exiwe nga atali wa Bujjingo nga exajja ne be ekyeba nageza mu kukungoyi ne bagalawo bati kana kagundi ka boutique namuga kati ene kunyumide namuga kati kulete size ki nabasinkana ne exiwe ebyo tobyogeranga bireke sibyogedde oyogeddeko kungulu ate oza senga bali tosobola kwongerayo n'obimalayo nawe kweyogeddeko katono totya katono kati emirundi gyonna Susan gyewabeeranga naye kitegeeza communication ze zonna walinga oziwulira ezimu yalaliko zinjijamu kati yamanyako Susan teyamanyako nti nategeera yamanyako katono kuba yakyogerako katono nga wendi yaŋŋambako katono tedi alina omuki omusajja gwapepeya naye amuzimbira ki ennyumba kati biri ebyomuteekako mbega teyamanyako nti mbiwulira kati waliwo yakuba bannanga kikola leeta bifaananyi ebyo bibiri ettaka oba oli maze ng'agamba oli amubegera oli nze nenoonya nentuma munnaye actually natuma naako kabeti ako kebawashamayo ku church ako kabeti akali kakaziko sekali kakati tonkwako bisirani nolekawo omukazi tonkwako bisirani tonjijukiza kawunya n'owunya kabinnyo saako envulunga kalinga envunyu walya saalya sibibala saalya nobibala sibibala saalya kabinnyo kali kandesizawo omukazi omulungi nkatuma gamba gende waddo nikakukuta nakono nako kamanyi kubyama kamanyi kubyama mukegenderezi kubanga nawe bbi walabanga ng'okanyumizaako ebimu nako nekakunyumizako nebyesinakugamba nekapulaning oba oddukeyo oba okole ki kakugambako oddukeyo kiki ekyakalesa okugamba odduke embeera gyesikunyumizaako eyali ewaka yali mbi njo sijja jjo kugamba kitegeeza nti n'akakyalako kano oba akali akaninkiniko togeza oba oyatwawule kyomukesako kadumpuni ako tompa kadukanakana kayite kakakampa kamunyino kampi saba zonto bwolaba kantu kali nedda abakazi abampi bwe bali balungi naye kali kabi okusinzira ku mubiri ku mwoyo inside and sakaliko tekaza anazala kagumba kati akakyala kabinyo akakyala togenda nakakyala kuba kakulu kali kansinga emyaka 24 nagenda okutegeeragana nako nga kalina emyaka 35 bakaza 93 bakuwakawe bankakatikako akakatike makula kitegeeza nawe kalinako tugesera nekamunyiigira nekalanga lwe bitali tetwewagula ko kalina laafu actually waliwo omukazi we nali ngenda owasa nemugaa Sudani yakuŋŋaanya ayomba naye nga kyali kituufu Sudani yanga tosobola kuwasa saawa zino ndeke namugaa nfunyeyo nga sinafuna mama abaana nga towasa wootyo tosobola kwagala kuva ku bakazi biki nga mbuulira nange nempuliriza mba kidedipeya kibeera awo akifugirawo ate singa nkyaliyo kati singa njikandusu singa bino bizolo ebigomera ettaka bitire singa Suzani yampenza dda gwe nali nawunga nga loza manyina ensi bwetambula kati akasajja Suzani yali abulako kunjozesa nnika kati nali nawunga naye nawona kati eno gyendi yonna mpulira nga ali mu Amerika nga tonava eri olowooza oba muntu damugabe enamba y'essimu nkubuuza ekibuuzo 0750 90 99 86 omutwalo gwa faadi guteeko ne YouTube channel yange eri MC Akubye ngeno subscribe gisharinge wonna lwakirabe TV yetugenda ofula TV y'abakozi abakozi baba kusotinga tebamatidde actually ensonga eriwo na contactinze nabo abamu bangambye baagala tujje tutule tukole program kirindi bajje nze wendi shani waali
space tulina nene bajje buli omu ayogere ekyamukolebwako twetaaga kamera nnya era buli atagenda kujja ng'obadde otuwa obugambo bwo mubwabyako olwo tuyogera tujja gamba nga gundi yatugambye naye wakola byokwabya kaaya kaya simwabyangako kubanga nze sigamba ngondi kaya ŋŋamba bw'ati kiza kaya si yabigamba si kaya kati kaya teweeraliikirira kaya teweeraliikirira yasazemu ekifaananyi kya kaya najja ku tiktok wakoze bubi kubanga kaya teyagamba ono abyogere byonna byali byakyama so naawe kaya tejakigendererwa kye bambi ate obitabula amakaya si ye yaŋŋamba musajja wattu bamuleke naogenda mumugobya kubukedde kaya si ye yaŋŋamba baye twegayidde aba new vision kate mumugoba si yayogera bagenda kumugoba yagambyeko nze nga tannaŋŋambako anti kandi omuntu ayinza okusenga takyalina simu yange akutya anti kati ayinza okwogera nawe ng'olika kirakambuzi nze naawe anika kirakambuzi we gomanyi bameka baŋŋambye ebyabwe ne siyogera kali bino nze mbikwogerera okola bubi kali bini akakyala kali tokata akakyala kali kasenga kali kalukesera akakugamba tukayo kakunzibisaayo nenenyamu ku bigere olusonda sente zikadize kapu eba nenabbibwa emirundi ebiri era nga byonna byonna naye wa Bujjingo baizene navayo nkungudde byoyo byanswa ge mazima amatuufu mujjawoza Bujjingo yannyamba naye bwe muyogera mutuule ne Susan Wantu mugambe Fadi bwe yali ava ewammwe yawatwalaki ebampa emmeeza y'omupiira gw'emmotoka wagendawo naki na mmeeza ya mupiira gwa mmotoka kubanga yali mu kisenge wali ojjawo wajja naki na lupapula kwali bintu wali aga lupapula loddeyo nalwo nga biriko n'ebintu kuba Susan yabiwandikira lupapula ate era neyansinza ne Susan oli mugezi kuba yalukwata naye olaba okulajanira ebintu actually kambuulire oyaziga byali bya sente mmeka no kirooba onsanze ne kakapeti kamu nga nnina amaka ekintu okumenyera amaka kizibu kiringa otunda ekintu ky'omu nnyumba okiddamu kizzaawo kizibu enkumbe wali omukyala gwe baali bamenyera toyireti ye nga tugenda kuzimbira eddala eri ku nsonda ano gijjeewo naga mugenda kukizimba ng'efaananira ddala bweti n'ebirimu wansi mu bitwaliramu manyi kyobanze byenjagala yali mukadde emyaka nga 8 yafa n'okufa gonga nti ogera kumbe gifaanagana kyova olaba bw'ozimbira abakadde ennyumba ndiofunyemu kasente enkadde togimenyanga asobola okugaana eri nga yeebaka mwene eri ne mugiyingira lwafa kati nze natwala amatama n'obutumbaavu n'obugwegwenyufu n'obusiru bwange nti ŋŋenda ew'omusumba asule mu nnyumba ennene bwaguuka kabiri nage ndekawo eyange mu butumbaavu banimbyefadulako n'ebyama bingi byotanayogera biteekwa okubanga bingi ate ngolaka tojja kubyogera kati ate kati bagende nti nyinza okumaaga ogera ebyo ebyamaya kati kiba kyotalinaogani kino ekyosobola kitukamu kati nga Susan yaŋŋamba nti bali bagenda kugamba pasita Kayibomba abagattire ku lyato bateryaganya divorce oba embaga bagiteekeko obukuumi ng'eya Judisi babiri ekyo yakyogera pasita Kayibomba yali akkiriza Susan yaŋŋamba bamugambye akkiriza so kati singa yakkiriza singa era embaga yakikolebwa ku nagaana banna Fadi oterese nno ebyama muganda wange naye Susan yaŋŋamba musumba amugamba mbu kale kaleeta sayingiza mbatali mbu musumba yamugamba mbu Teddy yamugamba mutwaleko ku musawo ngeri bakubye omugugugu musumba yali akyakongalire bamubako omugugu mbu Teddy namugamba mutwale ku musawo Teddy agamba atwale musumba ku musawo muganda musumba n'agaana mbu nno n'agaana naga ye alina owuwe musawo mbu ekyo kyabakanyanya nnyo nze Susan bwe yaŋŋamba amazima gatona mukulu kati ngekitegeeza nga Susan naye ategeeza nti musumba alina omusawo we gyagenda nga afunye obuzibu luli nga akyali mukateeka simanyi wawulirako byogani yaliko mukalere ng'azanya omweso ne pasita yiwe yabyogeranga ekyayiga saakiwulirako
nawulira omwesi kano nawulira gino emyeso gino egya anti empiki ekubadde omutudde nga kadi kanoko ati bweyogedde iga nentegeera kano kafuna mweso baali kafulu nnyo mweso baali bazanya omweso ogwo sigeza amafuta gaali geka kulabikibwa gwagira wamu pasita Bujjingo yatandikirawo okulokoka simanze soso mulanga ali ku batibale Bujjingo atugamba pasita Bujjingo neta lirayembo tali honest yabaana atugamba mbwate Teddy tiyalokoka pasita nyina atugamba yali awerekedde Teddy watoto n'alokokerayo kati simanyi oba amafuta gakuwatoto galina oba amafuta agewasirwadde oba olya nenjogerayo nembulya esolode yemu neyabu simanyi naye kimanyi nti abasumba abasinga mu Uganda muno abakazi abasinga abamu kubo abakazi balina sibe batalika nabo nandi waliwo kubanga gwenosigu watandika naye ngaessuubi werindi mugenda kutwala ebbanga ddene maaso kubanga mulaba maama wa Ssebuguzi ziyefulira wasirwadde soba newakade mukiri omulala ogenda okulaba pasakayiwa ayodde Makiganda yali ayita mu chapati mane kujonga ku Makiganda kigwagwa abakazi bamukyo baba bagenda mu machapati omukazi gotandise naye omusuula wotya gwovudde naye mu bwafu kumbe kijja omaita sekereranga nkenku ngowanise kumbe naye ajja omulungu gwe agenda omulungira kalungire kali baita kakaliga ana kintu kyokonako kasero kikonako nempyanga njagala kukimanyako ekiranga si kyama kino si kyama nenewe buli abakyama basikyama ekibuzo kyengenda okubuuza kiri ku kasanda kyama si kyama kyama abo kiba kyama tukireke mama mbadde nda kubuuza nne kasanda eyo osuubira senga tewaaliyo omuntu otagendako kasanda yandibaddewo waali awo ati ero ayiye wala alina options omuntu musoba n'options kali kino kyama nomanya nti gundi nomanya simba bwegaana ninawo bizonto ebigaana ninawo buyumba bwange enkumba bagaana nzira ekasenyu ku mwaka eyo bane neeyongerawo n'envuba wali option kati yayina option bannange mweraba